Entekateeka za rawundi ey'omukaaga emmotoka z'empaka ku ngulu y'eggwanga ya NRC za Total Kabalega Rally ziwedde nga bino bikakasiddwa mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde leero ku Grand Placros Hotel e Mukono nga lwetabiddwako ne Mmeeya w'e Mukono George Fred Kagimu. Ku mulundi guno empaka zongeddwamu n'okuvuganya kw'emmotoka obutono obw'omu kisaawe obwa go-karting nga waakubirawo n'okuvuganya kw'emmotoka enkadde za vintage ng'omukaweefube okwongera okumanyisa omuzannyo guno mu bawagizi. Olwekyo tuli basanyufu era nga Mukono tusazeewo tugenda kukola saketi wano enesobola okuba nga emmotoka okuddukiramu. Nenjagala ate mpite mwenna nti mujje tugende kuyima kandala eno abaji bairimu akugoyere bakanyumirwa muno naitwe guno murundi gwetu gwakabiri okuteeka mu ssente harala eno nitwenda kubakunga enywena abahoima bamasinde ababuliisa bakirandongo bakibale inywena mugenda kuhoima musagike ralero. Empaka za kutandika ng'ennaku z'omwezi 19 n'ezakafubutuko ku Kootike Hotel ng'enkeera kusanda abavuzi bakwetoola ebyalo omuli Kyetale, Kikwata Miggo ne Musayija Mukulu nga wonna awamu abavuzi bakuvuga omugate gwa kilomita 3 ku rawundi ebbiri ezibulayo okusalawo omuwanguzi w'omwaka guno Yasin Nasser akyakulembedde n'obubonero 355, Ronald Ssebuguzi kyakusatu n'obubonero 3 nga champion wa 2015 Arthur Blick Jr ali mu kyakusatu n'obubonero 268. Liigi y'eggwanga ey'omuzannyo gwa Woodball yakomekkerezeddwa mu kisaawe Namboole ng'Abandeje University bagiwangudde. Indeje University League yagiwangulidde ku bubonero 3-1 nga yaddiriddwa ab'Emirates Woodball Club n'obubonero 3 nga Makerere University yamalidde mu kifo kyakusatu ng'abazze Woodball Club be baasibye kira. Mu bakazi liigi yawanguddwa bwa Stuart Woodball Club oluvannyuma lw'okuŋŋaanya obubonero 2-1 nga Ndeje University yakutte kyakubiri n'obubonero 2. Israeli muwanguzi w'Emirates emuzannyo eyasinze banne mu basajja nga ate mu bakazi Denise Nanjeru yalondeddwa ng'omuzannyo eyasinze banne. Oluvannyuma abanguzi bayambaziddwa emidaali wamu n'okwasibwa ebikopo ng'omugate gwa ttiimu 14 ze zaavuganyizza mu liigi y'omwaka guno. Ndi musanyufu nnyo kubanga ttiimu yange ewangudde olunaku olwaleero. Tekibadde kyangu naye ndowooza kisinziira engeri omuntu gya training n'amaanyi g'ateekamu. Kubanga amateeka ga liigi gagamba nti musalako 3 ne muleeta 3 oba 4 bwe kityo. Naye ku mundi guno tugamba nti tiimu ze 14 zibadde ziparticipating nga tuzirekewo tusale magezi nga yongerako ttiimu z'endala tulabe nti omwaka ogujja tuweza atise ttiimu 20 oba 25. Empaka z'omuzannyo gw'okubakeza Bishop Stuart Netball Championship zaakomekkerezeddwa nga ba Holy Spirit bazeefuze. Bano okutuuka okwefuga empaka zino baamaze kuwangula bikopo 2 mu bakazi n'abasajja nga mu bakazi baameze kacyenke ku ggoolo 19-5. Mu basajja Holy Spirit yakubye Bishop Stuart abategesi ku ggoolo 14-11. Ez'amatendekero aga waggulu zaabadde z'abakazi bokka nga zaawanguddwa Bishop Stuart oluvannyuma lw'okutimpula Uganda Pentecostal University ku ggoolo 11-5. Oluvannyuma abanguzi bayambaziddwa emidaali wamu n'okwasibwa ebikopo. Ne liigi y'abayizi abaasomerako ku ssomero lya St. Mathias Kalemba Naziga Yasikanose ekyagenda mu maaso n'okuzannyibwa ku Bat Valley mu Kampala. Egimu ku mipiira egyazannyiddwa abayizi ba kiraasi ya 1999 baalemaganya ne kiraasi ya 1997 ku ggoolo 1-1 ng'aba 1998 baalemaganya ne kiraasi ya 2000 nga tewali alengedde katimba ka munne. Kiraasi ya 2-1 ey'Ombakala ne Sewanya naye yakubiddwa eya 2-2 ku ggoolo. Ennaku 3 nga liigi ezannyibwa buli luvannyuma lwa myezi 2. Kituyambako health wise okubanga tu exercisinga okunetworkinga n'ebintu ebirala bingi nnyo.
but we are happy that leero tuli wano n'omulundi omulala tujja kudda. Eyaliko champion w'ensi yonna mu kudduka embiro z'okubuuka obusenge n'ogw'amazzi egya steeplechase Dorcas Inzikuru atandise okubangula bamusaayi muto abanaamuddira mu bigere ng'atandise ettendekero ly'ebyemizannyo ly'atuumye Inzikuru Sports Academy. Ono asangiddwa kukiseekya Housing Finance Namuŋŋoona ne bamusaayi muto ng'ayambibwako n'abantu abalala olw'ensonga nti bakwasaganya emizannyo mingi okuli emisinde, omupiira wamu ne volleyball. Pulogulaamu yaffe tujja ku ssomero twegatta athletics ne football ne aerobics nti abaana tubayigiza ne skill n'emirimu gy'emikono. The project is big and the target is exposing them to the world and also giving that chance to them to have that talent in their life. Mu mwaka gwa 2005 mu kibuga Helsinki ekya Finland, Dorcas Inzikuru ye Munnayuganda omukazi yasooka okuwangulira Uganda omudaali gwa zaabu mu mbiro z'ensi yonna eza IAAF World Athletic Championship ez'okubuuka obusenge nga bw'ogwa mu mazzi eza steeplechase eza mita 3000. Primo per l'Uganda è la prima campionessa mondiale della storia dei 3000 siepi femminili. Va a chiudere davanti alla russa Ekaterina Volkova. Oluvannyuma mu mwaka gwa 2006 yaddamu n'awangulira Uganda omudaali gwa zaabu mu mizannyo gya Commonwealth egyali Melbourne eky'Australia n'afuuka Munnayuganda yasooka okuwangula omudaali mu mbiro za steeplechase mu mizannyo gino egya Commonwealth.